الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام Mwenyezi Mungu kwa sehemu tulivu kwa tunaendelea kwa antipati tukianze kao kwa chat kumbe alhamdulillah wa kunia bagira kwa masuka bagira masuka kwa watereza kwa wazanyo kwa kumikiza akasema kana tulimu ka program ya dawa Islam tugenda kubera kutungira kitambo kyemali obusika mugana ngono kasuri wa yatireda twagenda masuka kwa watereza sijja kubanga nkulisa yo kubanga obudde bwo bwagenze dda ate zisobola kubanga tutasera tunyumalako nga tugenze mu maaso nja kusaba sheekhe abeere nga atandikirawo gende maaso nakwejukanya kukola munobaale. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma rabbana ashrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Katugende butereevu okuva we twakoma tuli ku musomo guyitibwa alwala. Alwala twakitunulira ku mulundi guli tugamba nti wala kitegeeza obunonozi, kitegeeza obuddu, era twatunulira introduction y'ekigambo ekyo nga bwe kyaleetebwa okusinziira ku njigiriza z'abamanyi ab'enjawulo. Olunaku lwaleero insha Allah twagala tulabe obujulizi obukkirizisa oba obukakasa obusika obuliwo wakati w'oyo anunudde ne gwe banunudde, nga omuntu ajiddwa mu buddu awo yafe yamununudde asinziira ku ki, tuba tusinziira ku kyokugamba nti omuntu oyo naye alina omugabo mu maali yoyo. Naam, wano nno tugamba nti istadalla ahlu lilmi ala mashruiyati tawarth bilwala wa annahu sababun min asbabi al-irth bi adillati minha. Abamanyi baleeta obujulizi obw'enjawulo n'okukakasa nti ddala kituufu omuntu yenna anunudde omuntu n'amugya mu buddu asobola okufuna ku maali ye, omuli obujulizi ommanga qawluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani ekitiibwa, fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fi ddiini wa mawalikum. Eyo aya eyajja ng'eyogera ku baana abalondeddwa oba abaana betwezzaako awladul mutabanna, era yayogerako ne ku bannaffe abanunuddwa. Allah tugamba ku bali abaana betamanyi betukuzizza oba betulonze betwakola ki ne tubezzaako nti baana baffe. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba tuba tumanyi bakadde baabwe bazaala tubayite amannya, okusooka ddala tugamba tubayite amannya g'abakitaabwe bwe tuba nga tubamanyi. Bwe tuba tetubamanyi tubayite baganda baffe mu ddiini, basigaze amannya gaabwe naye nga tubayita baganda baffe mu ddiini wa mawalikum, era abanunulibwa baffe, abakulu ffe banunuzi baabwe. So abantu betwala okuba nti bebasinga obulungi gye bali. Ekyo bwetyo Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakireeta, n'olwekyo bamanyi ne bakisindikawo ne baga nti wa mawalikum, kubanga ekigambo mawula bwe tukyogerako kitegeeza amakulu asatu ge twalaba ku mulundi ogwaggwa. Twagamba ekigambo mawula kitegeeza omuntu akununudde oba anunudde ne gwe banunudde, kitegeeza mawula. Ate era mawula kisobola okutegeeza omwana w'oluganda lwo, w'oluganda nti mawulaya w'oluganda lwange, kisobola. Oba ekigambo mawula era kisobola okujja nga kitegeeza kirina amakulu amalala ge kisobola okuba nga kitegeeza mu makulu ge twalaba ku mulundi guli ogwaggwa. Katikirizo olwaleero tugenda kutunulira era nga tuli ku bujulizi obwo hadithi endala ereeta ensonga eyo okulaba nti eyimirizibwawo. Hadithu Aisha radhiyallahu ta'ala anha, bwe bujulizi obwo ku mama waffe Aisha, Allah subhanahu wa ta'ala asime ku ye, agamba fi qissati Barira, nga tunyumiza ekifaayo ekikwatagana kumu ku bazaana ayitibwa Barira. Mukyalo ono yawangaliranga wa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, era amanyikiddwa nga eyali omuweereza mu maka ga Aisha. Wa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qala laha, Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba mukyala we Aisha radhiyallahu ta'ala anha ebigambo binamugamba nti atiqiha fa innama alwala'u liman a'taqa aw qala a'ta thamana. Yagamba nti owange Aisha nti omuwala ono mute, omuwala oyo yavaako sunna 3 Obusiraamu olwaleero ze tukyagoberera. Kusookera ddala omuwala oyo yali mukozi wa Aisha, muweereza we, naye yalina bbaawe nga muddu. Yalina bbaawe nga muddu, bonna baali baddu, omwami nga muddu nga n'omukyala muzaana. Naye
Allah subhanahu wa ta'ala najja yisizwa ku mubaka Muhammad sallallahu we yagamba Aisha radhiyallahu ta'ala anha amuwe rights afuke wabobwe omukyala naweebwa ikhtiyar okulondako baina an tabqa ma'a baliha al-abd wa baina an takhla'aha bamuwa right okusalawo either okusigala nebba oba okwawukana naye era fakhtalati al-fasakh era nalondawo okwawukana nabba nebba nekimuluma bambi kuba yali ayagala omukyala naye omukyala mu kaseera ako nabanga yali afunye kyetwandiise obwabobwe kati nga tebakinkana mu madaala nasigalawo era bwetyo obujulizi ne bunywererawo nti omukyala bw'ateebwa nga babadde bafumbo n'omusajja mu mbeera ey'obuddu nga weeziri omukyala alina right esobola okwesalirawo oba asigala oba agenda era afuluma era tewali nagandi ate mukomyewo amahale kiyitirawo then esunna endala gyetujja ku mukyala Barira rahmatullahi alaiha wa radiyallahu anha agamba hadithi era ekyafaayo kinyini kiva ku Aisha radiyallahu ta'ala nabbi sallama we yakomawo awaka nasanga yakomawo nga muyala fawajada alburmata ala nnaari nalaba esseppiki ng'eri ku muliro bwe yatuuka n'asaba mukyala we Aisha namugamba ya Aisha tewaliwo kakulya kwonna Aisha n'asituka n'ategeka ebyokulya n'abyetira omubaka Muhammad sallama فلم يطعها من عدماء التي كانت تغلي على النار بعطاها يعني عدماء العادية من عدماء البيت نبي يدي yamuletera khubuz manyi bali bya bisandwich migati jabwe namuletera omugati namuletera n'enve za bulijjo katugambe ffe waffe tulya nnyo ebijanjalo kati namuletera ebijanjalo naye ate nga bwe yabadde ajja yalabye akasepiki akatokota nagati ya Aisha alam ara alburmata ala an-nari fiha yani lahmun yaghli salabye ennyama ku kyoto ng'etokota lwaki ompa ebijanjalo amakulu amuga lwaki ompa ebijanjalo ng'ate nalabye mulina kyemutokosa Aisha namugamba nti ya Rasulallah nti هذا فيه لحم نعم يغلي لكن هذه اللحم تصدقت على بليرة ene ennyama egijolabye tokota yaweereddwa Balira kati ate tukhifna an nu'tiyaka minha wa na'lam annakum la taquluna as-sadaqa fatumanyi nti mwe temulya ki sadaka nga mu bannabbi qala la yani lana minha yani yagamba nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti Balira bwabatuwadde nga asazewo n'atuwadde yani tusaddiqat alayha fahiya sadaqati laha عندما تصدق عليها لكن ولنا منها هديه ate singa fabatu wadde asazewo n'atuwa ku kiba musaddakidde fabatu wadde hadiya kiba kirabo teba saddaka kitegeeza nti ate ye n'agabako ne kiba kirabo olabye sunna nti ekitegeeza ebadde saddaka esobola okukyuka n'ababadde baganibwa okugirya singa babeera baweereddwako ng'abawaddeyo oli gwe bawadde teba saddaka kiba kirabo ne sunna endala gye neerabidde insha Allah nulaba njijuke tujja kubanga ate tukyogerako tayib ezo nno obujulizi kati Nabi sallallahu yasaba Aisha radhiyallahu ta'ala anha ate omukyalo ono abeere nga bw'atyo afuuka hurra era Aisha kiyakkiriza era namugamba ku bigambo ebyo nayongerako innamal wala liman a'taqa aw a'ta thamana mazima ddala obusika wala kitegeeza obusika obubeerawo wakati w'oyo atadde ne gwe batadde oba anunudde ne gwe banunudde buba kw'oyo aba afuuse ensonga y'okuba ng'omuntu oli ava mu buddu nabbi n'agamba nti aw a'ta thamana oba oli agenze n'amugula nga Bilal ibn Rabah bwe yagulibwa ne Abubakari okuva ewa Umayya ibn Khalafi kati mu mbeera efaanako bw'etyo nabbi sallallahu alayhi wasallam n'akikakasaawo nti omukwano gubeerawo oba obununuzi obusika oba obununuzi bubaawo eri oyo aba atukutte mu ndyanga mu nsawo ye najjamu n'agula omuntu ono n'amugya mu buddu oba oli abadde mukama we okufunamu omutima oguta omuntu ono n'amugya mu buddu mu mbeera efaanako bw'etyo طيب حديث endala وروى عبد الله بن عمر ayogera ebigambo n'agamba nti أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقام بيقام بنو مانغا نقمت الولاء لحمة كلحمة النسب
la yuba'u wala yuhabu. Kakati ekyaliwo Barira radiyallahu ta'ala anha bwamala okuteebwa mu buddu ne bamuwa gundi ezo takhayurati ze bamuwa okusobola okuba nga yeesalirawo, abantu be bajja faja'u ahluha ja'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu yatlubuna minhum alwala. Bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basaba ne bagamba, ya Rasulallah, tusaba wala y'omukyalo ono, amakulu obusika bw'omukyalo ono bubeere nga busigala eriffe abafamire yaffe. Faqala la innama alwala liman a'taqa. Nabbi n'agamba nti obusika obubeerawo mu mbeera ey'obunonozi buli kwoyo abeera atadde omuntu ono oba oli amunonoddeyo, era bwekyo bwe kibeera. Kati wano hadithi ya Abdullah ibn Umar nayo nekakasa ku nsonga y'emu, naga nti alwala'u kye bayita obunonozi luhmatun ka luhmati nasabi. Kye bagamba luhmatun ka luhmati nahabi kitegeeza omuntu nga bw'wandilabye bw'anaabeera iga oba bw'anaabeera ng'ayina ekinyegenyege ekyokuba nga ataasa omuntu we ali mu buzibu, kifaanaganirako ddala n'omuntu yenna anunudde gwanunudde ng'amugye mu kizibu. Omutima gwabeera nagwo eri omuntu oyo gufaanagana n'ogwoli anunula ow'oluganda. Kibategeeza nti la yuba'u wala yuhabu. Nga bw'olaba lutasobola keera nkya n'otunda muganda wo oba n'otunda mwana wo oba n'otunda muntu wa musaayi gwo, kadhalika nekino noluno oluganda oluzzeewo enkwatagana eri wakati w'oyo anunudde ne gwe banunudde nalwo terutundwa era terugabwa. Tosobola kugaba luganda, oluganda tebagaba lugabe era tosobola ddugula. Okitegedde? Kakati bw'atyo nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ategeeza nti tegeeza ensonga ekwataganako n'obusika obw'obuddu obuli wakati w'ababiri bulina kubeerawo nga waliwo atadde ne gwe batadde oba aguze ne gwe baguzeeyo. Naam. Obusika bulina abantu bebujjamu. Yes. Bulina abantu bebujjamu ne bebuyingizaamu. Hadithi endala gye tugenda okubanga boolyawo tuleeta obujulizi omusonga eyo, ruwiya au rawa al-Hasan al-Basri, ono nno sahabiyul jalil, aleeta ebigambo agamba rahmatullahi alayhi mursalan nga babizzayo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kharaja ila al-Baqi'. Batugamba nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam olunaku olumu yafuluma n'agenda ila al-Baqi'. Abagenda e Makka mukimanyi Baqi' yerimbo mwe baziika abaki abantu. Faraa rajulan yuba, bwe yali agenda mulimbe eyo kyava alaba omusajja ng'ateereddwa katale atundibwa. Anti dda batundanga abaddu babatubunganya wali ng'oli bw'ateekawo obuliga bwe gujanga onoonyemu kweyagala akulamulira ebbeeyi. Kakati naye yali afulumye ng'agenda ku sayidi za limbo, kyava alaba omusajja ng'ateereddwawo ali ku katale atundibwa. Kakati bw'amulaba oyo fa ataahu, nabbi n'asembera n'agenda waali. Fasaawa mabihi, n'abuuza ku bisale by'omuddu oyo, n'abuuza ku bbeeyi ye butya bwe bamutunda, yamulamuzaako. Thumma tarakahu, bwe yamala okumulamuzaako oluvannyuma n'atambula ne yeeyongerayo. Faraahu rajulun, nabbi bw'amala okugenda ne wajja omusajja, n'alengera omusajja y'omu oyo gwe batadde ku katale gwe batunda. Fashtaraahu, ye n'agenda n'amugula. Fa'ataqahu, bw'amala okumugula ate ye n'amuwa free. N'amuta n'amufreeinga. Thumma jaa bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam, oluvannyuma n'amuleeta ewa nabbi. Omuntu oyo n'amuleeta ewa nabbi. Faqaala, n'agamba omubaka Muhammad sallama, inni ishtaraitu hadha, n'amugamba nti ya Rasulallah, ono muguze. Yajja n'amwanjula eri nabbi nga bw'amuguze. N'agamba fa'ataqatuhu, era bwe mmaze okumugula ne mmuta nemba nga sikyamujje mu buddu. Fama tara fihi, ya Rasulallah, gw'olaba otya eri omuntu ono, okiraba otya ekyo? Faqaala, nabbi n'amugamba ebigambo bino wammanga, huwa akhuuka wa maulaaka. Huwa akhuuka maulaaka. Eno hadithi ekakasiza ddala era ebigambo bye twogedde mu aya fa ikhwanukum fi ddiini wa mawalikum. Allah tugamba baganda bammwe, so afuuse muganda wo munzikiriza ate wa mawalikum, era omununuziwo oba omununulibwawo wakati wo naye wazzeewo omukwano ogwo ogw'obununuzi. Kyava agamba mu bigambo ebyo wamala okuba nga abyogera,
kyava gamba sallallahu alaihi wasallam faqala ma tara msajja abuuza wama tara fi madha fi suhbatihi ya rasulallah atulaba otya omuntu ono okubanga mufuulo w'omukwano faqala in shakaraka kyava gamba nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'abanga akwebazizza amakulu yani akwebazizza akumaga okwebaza kwa mirundi mingi naye wano kyagezako nti fa in shakaraka fa huwa khairun lahu wa sharrun laka bw'ajja n'akwebaza ku ekyo ky'omukoledde ekyo nno kibeera kirungi ye gyali mu kyokwebaza kwe naye ate kiba kibi ggwe gy'oli because lwaki kiri kibi kibajja kuba kibi bwe tuba tusibyemu awo omuntu buli lwabanga bw'akola akalungi nga asuubirayo okwebazibwa olunaku lwe batamwebazizza ate kisobola okufuuka ekizibu mu mbeera efaanako bwetyo kanolwekyo kyavanga amanabi salama nti gwe omwebaza kiba kirungi gy'oli ate kiba kibi ye gy'ali kyekitegeeza wa in kafaraka fahuwa khairun laka wa sharrun lahu ate bw'aba takwebazizza bw'agaana okwebaza n'agaana okuba nti atunulira ekirungi ky'omukoledde fahuwa sharrun lahu kiba kibi gy'ali kubanga bamukoledde ekirungi naaba nga tasobodde kusiima ku kirungi kye bamuwadde ekitegeeza n'ono amukolera ekirungi ayinza omutima okwesibamu olulala n'atakikola wa sharrun lahu wa khairun laka gwe bw'atakwebaza kiba kirungi gy'oli osigala ofunye obulungi bwo ate ye ayinza okusigala nga oba oli awo ayinza okulema okufuna ebirungi ebirala ebifaananako n'ekyo kyafunye qaala omusajja n'ayongera n'abuuza omubaka sallama ma tara fi maalihi ya rasulallah emaali y'omuntu ono gw'ogiraba otya mu maali ye ya rasulallah kiri kitya ku maali y'omuntu ono qaala nabbi n'amugamba nti in maata bw'abanga afudde walam yatruk asabatan nga talina muntu yenna gw'alese mu basika naddala abo abafuna emaali etalina kigana makulu abatwali obugagga bye byonna ne bw'abanga asigaddewo omu fa anta warithuhu naawe ojja kuba obalibwa mu basika be ebbanga lyamala nga gwalese tamalaawo bya bugagga amakulu nga bw'afunako wabaawo ebikola ki ebisigalawo naawe ojja kujja ate bw'abanga talekedde ddala nga bwe twagamba ku mulundi guli ekitegeeza nti naawe obeera mu abo ababeera bagenda okutwala emaali ye completely kisemberayo ddala bye bigambo by'abamanyi bagamba batya bagamba nti boogera ku ani ateekeddwa okubeera nga asikira mu mbeera ey'obununuzi obwo jamhur ahlul ilm bagamba abamanyi abasinga obungi bwonna era bagamba nti anna alladhi yarithu bilwala oyo akkirizibwa okuyingira mu mbeera y'obununuzi mu busika obw'obununuzi huwa sayyidu lmu'tiq yoyo eyafuna oba eyali mukama w'omuddu oba eyafuuka ensonga y'okumuta asayidu eyali mukama w'omuddu almu'tiqu eyafuuka ensonga y'okumuta fayarithu atiqahu asobola okusikira oyo gwe yanunula oba gwe yata alladhi an'ama alayhi bil'itqi gwe yasobola okuba nga amuwa free live idha lam yakun lahu warithun naddala nga taleseewo musika yenna imma bilfardi eidha nga gwalese afuna maali ali mukubafuna emigabo mustaghriqun au ta'sib nga afuna omugabo gusobola okubanga gumalawo obanga oli alindiridde ebiba bisigalidde byonna singa abataliiwo fa illam yujadu sayyid bw'abanga ate mukama w'omuddu ono tasangiddwawo eyamuta oba yafuka ensonga y'okumujja muki mu buddu fayarithuhu asabatuhu almu'assibuna bi anfusihim olwo kitegeeza be bayita ba asabatul mu'tiq bali abaali betuyita baganda ba mukama we yali omuddu baganda ba mukama w'oyo eyali omuddu be bagenda okudda mu bigere by'oli yali mukama we okusobola okusikira ono eyali omuddu bafune ku maali ye la yughayyiruhum wala yamna'u ghayrahum aw tebajja kubanga tebasobola kubanga bakyusibwa la yughayyiruhum tebasobola kukyusibwa kuva mu layini eyo kugenda mu layini endala mu mbeera efaanako bwetyo era wakadhalika era tebasobola kubanga bajja bali betuyita al-asabatu bighayrihim abasobola okubanga balindira emaali ku lw'abalala oba basobola okubanga tebasuulibwa ku lw'abalala nga we bali mu busika mu mbeera efaanako bwetyo ohumu dhukur bateekeddwa kuba basajja ala tartibi al-asabati binafsi okusinziira kwabo betukakasa nti bo bennyini ku lwabwe balina
omugabo ogutalina kigero. Wabillahi tawfiq. Olw'obudde olwaleero bwe tutyo tukomekkereza ensonga ekwatagana ku buddu. Omulundi ogunaddako insha Allah tujja kumaliriza omusomo gwaffe mu sizoni eno nga tutunulira ekiyitibwa kubanga Ramadani esembedde. So tujja kumaliriza omusomo gwaffe nga tuyita ekiyitibwa asbabul irithi al mukhtalafu fiha, ze tujja okumaliriza nazo ensonga abamanyi ze bayawukanamu nga bamu bagamba nsonga zisembeza omuntu ku busika ate nga naawe oyinza okuba nga bw'okimanyi ate nga balala bagamba nti nedda ezo tezirina nsonga esobola okusembeza omuntu ku busika. Olw'obujulizi bwe bajja okuleeta naffe bwe tujja okwesembesa ku mulundi ogwo insha Allah. Barakallahu fikum. Tusinkane insha Allah mu kiraasa abasomi kadhalika nammwe abagala okusoma tubayita hadiya weeri ebalindiridde. Tusinkane. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi